Inside Story Uganda, real source of political updates. Aba president w'ekibiina kino ekya DP kakati mabega kaawo tufunye amawulire nti waliwo emivuyo ate egibaluseewo mu kaseera nga bateekateeka okubeera nga balonda. Mbeera yeeyo nga bw'olaba ebyo ebifaananyi biri live, those are live pictures. Ebifaananyi bijja buterevu nnyo okuva awalina okubeera nga walondebwa. Ajjukira omu ku babadde bavuganya oba ababadde bavuddeyo okwegwanyiza okuvuganya ku kifo bwa president bw'ekibiina Honorable Richard Ssebamala n'awanuukulwa ku lukalala olwo. Yatugambye awo emabega nga tutandika programu eno nti tagenda kukkiriza kalulu kugenda mu maaso okutuusa nga erinnya lye lidiziddwa ku lukalala lw'abo abalina okuvuganya ku ky'obukulembeze bw'ekibiina kino ekya DP. Embeera bwetyo bweri Kikonde, Ngoomi, Nsambagire era nga bw'olaba abasirikale baabo bambadde nga bw'obalaba bageza okubeera nga bazza embeera mu nteeko. Ekyo kye kigenda mu maaso mu ttabamiruka wa DP. Jjukira Honorable Richard Ssebamala omubaka wa Parliament owa Bukoto Central yagala nti atajja kukkiriza, ayagala wabeerewo okunnyonnyolwa lwaki erinnya lye lyaggiddwa ku abo abagala okuba abavuganya ku kifo kya president w'ekibiina kino. Jjukira tukugambye olunaku olwajjo n'ennaku ndowooza zonna tuzze tulaba abantu bana abeegwanyiza entebe ya president w'ekibiina kya DP wa Democratic Party w'ekibiina kya Democratic Party oku enkayana n'akacyankalano bibaluseewo wano ku tabamiruka era we tulaba byolaba ku TV oyo y'omu ku ba delegates abalumiziddwa era nga member wa parliament Mukono Fred Kayondo yoyo akoseddwa mu kacyankalano akabaddewo kubanga akacyankalano kano kabaluseewo oluvannyuma lwa abamu kubajjiddwa ku lukalala olwabo abeesimbewo ku bifo ebyenjawulo bazze ne bagamba nti bo babajje ku lukalala so nga ate tebabawadde ensonga lwaki ate n'ekirala n'okuba nti ssente ze baawaayo tebazibaddiza. So ekyo ne kireetawo okucyankalana, abantu ne bacyankalana ne batandikawo olutalo era kubadde kusikagana kukubagana bikonde okutuusa poliisi lwezze ate negezaako okukakkanya embeera. Wabula ate tulabye nga ba delegates abamu batudde wansi okulaga obutali bumativu ku ebyo ebigenda mu maaso era kye tutegeddeko nti okulonda kwo bajja kugezaako okulaba nti oba kusobola okweyongerayo, wabula oyo gwe basitula okufulumya ebweru y'omu kubalumiziddwa era nga tutegeddeko nti member wa parliament Mukono Fred Kayondo yalumiziddwa era yoyo gwolaba gwe basitula gwe batwala okugezaako ate okufuna obujjanjabi. Oyo ye member wa parliament owa Mukono Fred Kayondo alumiziddwa ajjibwa mu kifo kino okuba nti atwalibwa mu kifo ekyesuuliriddeko okuba nti afuna obujjanjabi. Bino byonna bibaluseewo wano ku tabamiruka wa Democratic Party oluvannyuma lwabo abeemulugunya okuba nti baggyibwa ku nkalala z'abandibadde balondebwa ku bifo ebyenjawulo okuba nti ate ssente zaabwe tebaziddizibwa ate n'ekirala tebagezaako kubabuulira kubannyonnyola nsonga ki okuba nti babajja mu nkalala zino. Katuulirize ebigenda mu maaso. Tetwetaaga bwe bwenkanya tumaze wano ennaku n'ennaku kalulu lwaki mwagala okubeera nti mutanonda buli kimu lwaki mulemesa kiki kye munoonya ennyo. Oyo abo be bamu ku beemulugunya ku bigenda mu maaso ate oyo alumiziddwa ye mubaka wa parliament ye Mukono Fred Kayondo. Abantu abasinga wano balaze obutali bumativu olw'embeera egenda mu maaso
wano ku tabamiruka wa Democratic Party tutegeddeko nti ate abantu abasinga si bamativu. Honorable Lumu, kubigenda mu maaso kiki kyennyini ekikyamu? Ebikyamu bibiri. Okusooka Mutenyo buli lunaku yeeyita nti yakulira akakiiko k'ebyokulonda, naye tewaliwo tteeka lyonna limuteekawo. Kaakati constitution yaffe tugamba nti delegates conference bw'eneetuulanga ejjanga kulonda anaakubiriza akalulu, era twamulonze, twatudde awo ne tumulonda Dr. Baloja, ne bamugaana ne baleeta Mutenyo lwampaka. Eyo problemu emu wevudde. Problemu endala, abantu basasula ssente zaabwe, bwe bamala okusasula ssente zaabwe ne babajjamu mu kalulu. Kakati abantu babuuza, tusasula tutya ssente zaffe ne mutujjamu nga n'okuwulirizibwa tetuwuliriziddwa. Kyokka nga te Article 9 of the Constitution of the Democratic Party egamba nti omuntu yenna anaabanga n'ensonga anaawulirizibwanga mu lujjudde. Kakati bano bonna basebamala, baani bonna boolabye babajjamu nga tewali awuliriziddwa. Ani akikola? Mutenyo. Kakati Mutenyo DP alabika yagiwamba, yagifuula yiye, abeera muli, akola buli kyayagala ne mayambala. Kakati olw'okuba balabye nti akalulu wano badde bagenda kabakuba, basazeewo kuleeta mbeera mbi. N'olwekyo tuli wano kati omubaka bamukubye eŋŋumi mu matu, tawulira na bulungi. Abamukubye nze sirabangako delegates conference ya DP ng'ebeeramu abajaasi. Ntandikidde ku eno. Lwaki baleeta abajaasi nga basinga ne badelegates obungi? Olwo kiki kye tugoberera? Impunity, obutali bwenkanya obuli mu DP kati businga n'obwe-NRM. Actually Mao mubi nnyo okusinga Museveni, kubanga kye yakoze ne kyakyakola kibi nnyo ekiyitiridde. N'olwekyo omulwadde waffe wuno bamutwala mu ddwaliro kati, bamututte mu ddwaliro. N'olwekyo tulina ennaku nti bannaffe be tulowooza bulijjo nti tuli nabo mu DP baagala kututta ate olw'ensonga nti twesimbyewo bwesimbi, tetuyina nnyo kya nnyo kye twagala kibiina kyaffe kitereere. Era oyo mwami Richard Lumu era nga naye yeesimbyewo ku kifo ky'obwa Secretary General, era nga tuyinza okulaba yeesimbyewo ne mwami Gerard Siranda ko ne mwami Kirya. Katulinde akalulu kano bwe kanaatambula, kankomewo gy'oli Adam Kungu ku studio. Okay, wabale nnyo muganda wange Alex Mugasha nga tussako ebigenda maaso mu tabamiruka wa Democratic Party Mbarara. Mawulire si malungi nnyo. Olabye omubaka wa Mukono South Honorable Fred Kayondo, kigambibwa nga bw'olabye Honorable Richard Lumu owa Mityana South nga nti akubiddwa eŋŋumi mu matu. Tulabye emmotoka awo ng'emugjawo, naye nga kimu ku byo tusobola okulaba nti abasirikale badde bayitirivu nnyo bapoliisi. Lumu Honorable atugende nti n'ab'amagye agende nti bayitirivu abali awo. Simanyi, if I would pick just a comment okuva mu bendi nabo wantu tugende ku nsonga eno. Honorable Joyce Baagala, twaliko naawe Lumu program yemu eno nga tutunulira emivuyo girabikira mu kalulu ka NRM. Okusinda gwe tulaba mu bigenda maaso Mbarara, it appears to be nti tewali na njawulo nammwe mubavuganya. Kakati kyenagamba nkisigalako, tewali wano kalulu kabeeramu fujjo na mivuyo ng'aka NRM. Kyova olaba ne bategeka kali akalijjeno era obuvuyo bubeeramu. Naye ate era nja kyongererezaako ebyo byonna byolaba bibeerawo, DP nga Mao tannaba kusayininga cooperation agreement ne NRM, obwo obuvuyo tebwabeerangawo. Kitegeeza kali akasaayi k'obuvuyo kazze lwa nkolagana eyo. Kyova olaba nti olabye abapoliisi nga bayitirivu ng'oyinza okugamba omuwendo gw'abapoliisi ne ba delegates kumpi gwe gumu oba bakompitinga. But it's unfortunate kuba olabye omubaka akoseddwa. Bwe bakubuuza nti akoseddwa lwaki, tuli mu delegates conference kulonda bukulembeze obulintano, omuntu kyakuddamu munda mu kibiina. Ne weebuuza n'ogamba nti poliisi eyo yonna, amaanyi ago gonna, amagye ago gonna okujja mu kulonda okulintano. Why would there be that kind of situation? Naye nga tebibeerangawo bwe bityo. Era
delegates conference esoose nga cooperation agreement weeri emivuyo ndowooza ogirabye nti kuva ssaawa mmeka up to now tebannaba kulonda okiwuliriza but it's unfortunate kubanga ebintu ebyo abantu bayinza obbiraba oli n'abitunuulira ku ngeri ya kungulu nnyo but it's not good kinene kisingaku kyetulaba kati oyo omu tebannaba kulonda kati oyo omu akubiddwa bameka abala bagenda okubibwa polisi yeeri bulindaala bw'ogibuuza lwaki muli bulindaala ekugamba nti ezze kukola ki kuma mirembe egiri ludda wa ekizibu ki kubanga bakubuulidde nze naye nkubuulidde nkugambye nti ekyogamba kye nayogera nakyogera era nenkolifayinga ne statement gye nayogera mbadde mbifollowing ebbanga ddene era ne ku luno nakyanticipati nga nekuga nti kalindeko bwe twajja wano n'okatulaga naye nkugamba nti bano baseneddeko bali abakola cooperation agreement baseneddeko ku balala okukola effujjo eryo. Akalulu tekanatandika akavuyo kaako simanyi oba kanaabeerawo akalulu kano because kajja kuggwa. I don't know, what do you say? Yes, at the end of the day akalulu kajja kuggwa but nga bwe nakugambye nti ensonga ebbiri ozabiri Richard Lumuza akuwadde ani alina okuba presiding officer awaliwo obuzibu ekyokubiri amannya g'abantu agaggiddwa mu kalulu ensobi ekolebwa kusigala nga weemulugunya ebyo byonna naye n'osigala nga gwakalulu okyakalimu. You see, that's what beats my understanding ku bino Honorable Lumu ebyo byonna basigala babyemulugunyaako naye tebagamba tukavuddemu abantu badde bagamba nti abawagizi baffe bonna mufulume tukole ki. Yes. Naye nakugambye eyo follow up activities ezaadde zisuubirwa ku activity gye walabye ya Honorable Mau ne Genosale. Genosale tasobola kwesowolayo n'omuwangula. Tasobola kukkiriza. Your comment. Ebintu biri bibiri. Ekisooka mbasaasira abakoseddwa. Naye neewuunya lwaki Honorable Sebamala abadde ku mulwadde Honorable Fred Kayondo ng'ali awo paka kamera zinamala omukwata kubanga bwabanga issue ntoli abadde akoseddwa balina ne dokita Lulumu era olaba bamaze kwogera wali ayimidde bano bali mu kwogera nnyo instead of saving the life of the injured person. It poses a question. Ne poliisi yogirabye obungi bwayo. Ekyokubiri abo beetaagisa kola ki oba oli awo sekati babaddeewo wandibaddewo bingi naye waliwo abadde balabawonaga nti yalabinga n'abapoliisi abasinze ba delegate obungi kavidiyo kaliwa n'abantu bali eri bangi kati ebintu byemulaba wano nze nengedde abantu abali eri abakkakkamu bangi naye kati ndabyemu ensonga bbiri ezeetaaga okukolwako nze zendowooza waliwo abalumwa ssente zaabwe pata eno bakkiriza okulonda kugenda kugwe bana balonze they can appeal so that the money is refunded kwa ndabye kyessente nakyo kivuddeyo nnyo leadership eneberawo babawe ssente zaabwe naye anjagadde statement ya gundi ya Honorable Lumu nange mulindwa omusajja Mao mubi nnyo n'okusinga Museveni naye nze nabagamba dde abantu bali mu opposition babi nnyo kakati ono minister yesi mubi nnyo Mao naye abantu bali mu opposition babi nnyo kati bino bye mulabye wano olwaleero okujjako nga nuupu eneesalawo okugenda nankota ya ttooke nankoko nga bakuwa flag ke bateekawo okulonda kino kituuza kano kasiki mujja kulaba olutalo bajja kwekuba era banamala nga bagamba nti Museveni yabiyingidde musajja watu Museveni olabye n'abantu bano yoga Museveni yayingidde mu jannuupu wantu wali Museveni weetaaga kuyingira mu bino kabejje nosali musale naye bano mujja kulaba ekigenda okuva ate mu bannuupu kijja kusingawo sebo ensonga esoose oyogedde ku basirikale abangi abapoliisi kubanga bo bali mu kibomboola tubalaba naye abalala abali mu leeya n'abalinga bakanyama naye b'enkofiira baziteekako bati nze gwe mulundi gwensoose mu dipi enkofiira yaffe tugiteekako bwetuti fe yaffe ebeera bweti. What is going on? Abantu bangi bali awo bambadde green naye si ba DP. Bandi bachi. Nazi kuno ku delegates conference ne Munyagwaze yalabanga nga muto. Ng'osobola ogamba nti abo muzeeyi byanyima bali bagundi awo toyinaawo gw'otegeera.
naye abantu bayoolebwa gye bayooleddwa kyakolebwa embaale bino bisatu byakolebwa. Number 1, abantu bayoolebwa ku Arua Park, ne bayoolebwa embaale ku street, ne bayoolebwa ne batwalibwa ne babambaza ebya green ne bagamba nti aba DP batudde. Ekyokubiri emifaliso gya UPDF. Ekyokusatu the tents za NRM nga ziri properly marked. Footage zikyali era omuntu bwayagala agikomyo zikyaliko wonna. Nze nagaano genda mu delegates conference eyo nga bwe nkubudde the conspiracy eri gye nkugambye n'ekirala nga bavudde ku kibiina bwe kyagaidinga delegates conference ebeere Namboole nga 27 si nga 21. Kakali nga webuuza what is in 1 week naye obubadde obulala nabulaba baleese lists mu electoral commission ne gundi ezaava mu kibiina ogenda mu electoral nga bali bagamba fe tukkiriza kivudde embale tetukkiriza kivudde eno. Kakati n'obwenkanya awo ne bukola ki ne bubula ewandibadde apparent body. Kakati ekiri awo that is not DP. Fe DP mu delegates conference twalimu ekimu ekyasembayo kyali ku bintu bibiri. 1, ba delegates bewa Kiso nga balina lists 2 era ensi yonna nemanya nga bakyogera why are there 2 lists. Eventually newabaawo okusalawo nga kusalirwawo wali ba lists zombi olwokuba kyasobola kuddayo bantu bewa Kiso kufuna mukisa kwogera ddoboozi abantu bombi tebagenda kukola ki kulonda. Kyatwala obudde bwali bungi kona era ne tulonda. Endala Mwami Norbert Mao oyo kweyo delegates conference gye yalimu because yali tabadde mu nyingi kwe kwagala okujemesa abantu ba Choli eventually n'okugezaako okulobinga other northern Uganda ng'agamba nti bino this is bika by'Abaganda kubanga balonze omukulembeze nga Sebaana. Kale nno olaba Mao okujanga okomawo nate nga president w'ekibiina at the end of it all olaba Mao okomawo nga president w'ekibiina okujjako nga omukulu gwe tulabye amanyi bwe manjagala okulaga nti NBS endi mabega wange nteekayo laama ono munyagwa yasinga obitegeera ne bwogenda ku hoteri mwami Sudiri atero kigamba muteekerewo ddala nti Speak Hotel mwe nammwe muze okukola ki okubeera. Kakati olabye mukulu Sale eri emabega ga DP eri mu my full control. Kakati okujjako nga mwami Sale n'abalala bakola nabo nga bakkiriza nti katwagala Sebamala nga bw'okitegeddeko meeting ezabaddewo bwe bana bakkiriza Sebamala will be naye ekizibu nakugambye lack of solidarity wakati wa mwami Sebamala ne mwami kale ebya DP katubikomye ono katono nnyo General Salim Saleh tetulina likodi yonna egamba nti yeetabye mu kintu kino. Nze njala nkubwira abantu abo baagala bukyankalano singaho ne bo Sebamala yabadde baagala kujjako Mao lwaki teyeegatta ku lulume gwe bakkiriza okwesimbawo oba balina buwagizi ne babeera ne layini empanvu oba obululu obungi ne bajja ku Mao. Oba bakola argument bakijja ku sisinkano ya General Saleh ne Norbert Mao n'abamu ku bakungu ba DP bwe baabadde essente z'operation wealth creation therefore all Ugandans nga tufudde ku bibiina byaffe nze sizifunangako katuwumbulemu naye ate abwefugisibwa kale ebya DP tugenda bikomyawo tujja n'ensonga